Olwaleero abamu ku beesimbyewo ku kkaadi y'ekibiina ki NUP Emityana basibye batalaga ebitundu bya busujju eby'enjawulo nga bawenja akalulu. Bano okuli eyeegwanyiza eky'omubaka wa busujju David Kalwanga, Proscovia Mukisa amanyiddwa nga Nabbosa ko n'abalala batandikidde mu bitundu eby'Nawanjiri ne boolekera e Mwera ne beeyongerayo mu katawuni k'e Kakindo ne basibira mu katawuni k'Engugulo we bakubye olukuŋŋaana lwa bonna. Obwedda buli we batuuka nga basaba abantu okubawagira basobole okuwangula mu kulonda okujja. Mu katawuni k'Engugulo baaniriziddwa mu ssanyu eritagambika nga n'abamu amazina kataga baggwe mu biwato. Eno abeegwanyiza okukiika mu bifo eby'enjawulo be basoose okwogerako eri abantu nga babasaba okubalonda. Oluvannyuma abeegwanyiza ebifo by'obubaka beeyogeddeko nga David Kalwanga ategeezza bannabusujju nga kumpi buli kyetaago bw'akikutteko n'abasaba obutamubuusa maaso. Nkoze buli kyetaagisa neerumizza okulaba nti busujju etambula, neerumizza okulaba nga busujju ewulikika. Kalwanga era abasuubizza okwongera okusitula busujju ku nsonga ez'enjawulo singa bamwesiga ne baddamu okumulonda. Ate Proscovia Mukisa amanyiddwa ennyo nga Nabbosa ng'ono yeegwanyiza kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Emityana asuubiza bannabusujju okukola ku ebyo ebibaluma omuli okulwanirira ebbeeyi y'ebirime n'okulongoosa ebyenfuna mu Mityana. Eddwaliro ne tusasulira omusolo otuuka mu ddwaliro ne bakuwandiikira eddagala ne bagamba ogende ebweru ku kiriniki oliguleeyo oba waakatuuka nga bagamba ate giraavuzi nazo tewali genda ozigule. Ate mu disitulikiti y'Eryantonde Enos Asiimwe akwatidde NRM bbendera kukiikirira essaza ly'e Kabula naye asibye atalaaga ebitundu eby'enjawulo mu disitulikiti y'Eryantonde. Ono asoose kusisinkana abakulembeze ba SACCO ez'emyoga abeegattira mu kuvuga bodaboda wamu ne takisi. Ono ategeezezza ng'emyoga mu disitulikiti y'Eryantonde bwe gitannaba kujjayo bulungi mulamwa ogwagiteesaawo. SACCO ya bodaboda already no take note microfinance bona bakulembeze kibanyini. Yes, kituufu omukulembeze omwe abalayira emikono yategeezezza naye ati sibandisindiseeyo omu ku bo. Abantu bano bamanyi omugaso gwa SACCO. Oluvannyuma yolekedde mu ggombolola y'Ekinuuka era abeeno bamwanirizza mu mizira. Abantu beno Enos abasuubiza okwongera ensimbi mu kutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza wamu n'okukola enguudo. Projekiti y'okuyamba amazzi ga kyeera mu nyanja tugaleete tugatayisha za Kabula haliyo Akarema tugeihaho gabone kuzomulya ebibungo byaitu ebyabimikira ebya Busheija. Ye mu disitulikiti ey'Eyibanda Kakuyege w'abeesimbyewo tannanyenyiitira bulungi newankubadde waliyo abatono abo abatandise okuyega. Abamu ku balabiddwako kuliko Deus Dedit Mulinde azze okuvuganya ku kifo kya mmeeya wa munisipali ey'Eyibanda wabula nga talina kibiina mw'ajjidde. Ono asuubizza abantu beeno okukola ku nsonga z'amazzi agabasumbuwa n'okubulisa amasannyalaze mu byalo. Bantu mu miteera gy'akalulu bakahereza Deus Dedit Mulinde abaleetera amaizi abaleetera amasannyalaze kyanki basika sente zaaziroho zagaba zitali zanyu zitali zagende zaki neza government. Mu ngeri y'emu yeegwanyiza eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Eyibanda Patricia Kenyange ng'ali ku kkaadi ya NUP Kakuyege wamutongozza leero ng'agenda atimba ebipande bye okwetooloola disitulikiti. Ono asuubizza abalonzi nga bw'agenda okusesera kulongoosa enguudo amalwaliro n'enkulaakulana. Baninyananisha w'Abanyibanda mwena mu kiseera Karuru ninya Patricia abatwara mu Uganda ensya ntuza kubakora ebintu byingi munonga omuri ekyo tuza kweretera amarwariro tuza kuteekamu emibazi tuza kubakora oruguudo. Mu disitulikiti y'e Kalungu abeesimbyewo buli omu Kakuyege we amutambuza bubwe. Helen Nakeya avuganya ku ky'omubaka omukyalo wa Kalungu ku kkaadi ya NRM mu Kakuyege we asuubizza abalonzi okubaddiza ng'atuuse mu paalamenti. Vincent Sempije Bamulangaki abiddeko bannakalungu mu Kakuyege we nti bwe baddamu okukola ensobi ku luno tebamukabiriranga. Omugera ne munenya kibuyaga
naye ebintu mugenze mubiraba. Olwana n'omuntu we n'abuzaabuza yenenyanga yekka. Bw'olabanga osuula wali akalulu n'otaka wansembejja wenenya oba n'otaka wa NRM wenenyanga weki. Kiganda ayagala ekyakalungu West ku kadya NRM mu kakuyege we mu ggombolola y'ekyamuliibwa Rulo abasuubiza okusitula ebyobulamu mu Kalungu West abazadde basale ku bisale bye batwala mu malwaliro g'obwannannyini. Obeera mu nfuga eno ey'ebibiina ebingi nga tova mu kibiina ekivaamu pulezidenti w'eggwanga gwe byogenda okukolera abantu b'ekitundu ekyo ogenda kubijjawa. Bali badda mu nkubo za paalamenti ne batandika okuba enduulu. Bino siba byakuba nduulu. Joseph Sewungu eyeegwanyiza ekyakalungu West naye akunze bannakalungu okulonda abantu batagenda kubanyunyunta nga bayingidde paalamenti. Ensonga ze twagala okuggumiza wano si za katemba. Uganda erina ekizibu mwe mukinyweza era mwe mulina kikuuma. Olwaleero mu Uganda wonna abantu bali mu kunoonya bululu. Kati kye bayita akatiba ye mmwe muwumba akalulu we katiba kagenda okufulumya ettafaali ki. Leero lweziweze ennaku 5 nga beegwanyiza obubaka bwa paalamenti bawenja akalulu.